Embaga ya Kyabazinga mpadde miliyoni emu. Abasoga mujje mugikime. Nyenda gitwale wa mama Kadaga. Nyenda munyegenyege nja kuyitira wali ebusoga njiwe mama Kadaga. I have given 1 million. Embaga ya Kyabazinga ebeerewo. Nale munyawadde miliyoni ya 3. Obwakabaka bw'ebunyoro nabalabye muwaye omukama. Omukamani pozi mukama kyaliko. Bannaite tumwerabide. Omukama Kabalega yafa. Nenga ate mwerabidde omukama w'ebunyoro. Jensiba. Nerabidde. But omukama w'ebunyoro yawaddeyo naye sente ku mbaga. Obwakabaka bwa Buganda nawo bwawayo dda. So this unity, that's the unity we want. And Abasoga, I have never seen Abasogas united. Nga ku mbaga ya Kyabazinga, you are all united. This is the love we want. Okula mama Kadaga nga tudde wali ne mukyala Lumumba. Yes. This unity we want in this country. So mpadde miliyoni emu ku mikolo ja Kyabazinga w'ebusoga na diope ow'okutaano. We shall all be here. Abasoga tubagala nnyo. You are our brothers, you are our sisters, we married you. So Basogas, we really like you. So actually I've deliberately handled 1 million. 1 million njitwala wa mama Kadaga. Omumbeja w'ebusoga mama Kadaga. Nze twogera ku mama Kadaga nga bwendi. She's still one of the best women we have in this country. Mama Kadaga. Very articulate. Nga basomye CV ye tumalawo ennaku 3. Mama Kadaga y'omu ku bannayuganda abatono abali bakyeyalinzeko palamenti y'e Bulaaya. She was the speaker of European Parliament. Very few. So, pedigree. So, we shall support the Kyabazinga. Kinezikazi ekyali kiremesa emikolo kyalagawa. This idiotic woman yali yesiba ku Kyabazinga waffe. Twakivuma. Danga munolete ebyekisiru wano. Mbogwa mulabirira. Kabaka omulamba bamulabirira. Kyabazinga omulamba bamulabirira. Omanyi gwe sete busoga zeeyina. Nga source of the Nile eri busoga. Mbonzala badda mulabirira. Baize mwe bakazi mwe mutujjeko olugezigezi.